Anatolius amazima agamanyi naye tuli wano tukola show ali mu beating around the bush. Wamusindikira amayembe ne yetambulira n'agenda mu malwaliro ng'abantu bamubuuza naye gwe kyekinywa omusaayi nga gamunywamu omusaayi. Ayogera bintu byatategeera. Ategeera se. Ekisooka David Tawuli yali agenda mukuba ddi. Yali atudde ku TV alaba. Agenda okulaba mu TV munu ekisiikirize kimukongola bwe kiti. Murogo. Togenda ku Illuminati. Oyagaliza. Oyina amajimbi ku mutima. Nekutuka kemikono nga bamukubye omwana ono yali nyombesa nensakala obulago nga bamukumye omwana ono yali nanyisa nekutuka kebigere nga bamukubye omwana ono yali nyombesa nensakala obulago nga bamukumye omwana. Weewaawo tukomyewo nate menta wange eya inspiring okukola ebintu bino yanjigiriza okuggusa ensonga kubeera kye kyampaliriza okumwegattako nendaba nga omulamwa kwatambulira gwe gwo Uganda empya kw'olina otambulira. Ani mutemu buno butemu bwennyini saagala kirumamu, ani mulogo buno bulogo bwennyini saagala kubulumamu. Kimazeemu amaanyi kwe kulaba bannayuganda engeri gye bakiyita batyo okubalaata gye babataalira mu nsonga zino. Ensonga ezirimu omuyimbi w'eggwanga okumuzisa, omutuuze w'eggwanga omulungi asasula omusolo Ivan okumuzisa, ne kasasira eyeetolodde mu mboozi eno. Tekyandibadde kirungi fe okubalaata. Tukomyewo nate tugenda kunyiganyiga emboozi eno paka tunagijjamu omubisi. Gwe mwana Katonda obeeko n'ekyoyiga, sinakindi omanye eddiro olina okwesonyiwa biki nakaseera ki olina okubiddirako. Omusajja mu bulumi obuyitirivu yatandika okgenda ku malaalo bwe baayitanga mu Stenseni ku makubo ge batambulirangako ne munne, ate oli we yagambira nti kaali kalina kufiira wano. Baakola ebbanga, batambula bonna ebbanga. Essera bwe kyatuuka ensaalwa nzi kyenalabye ng'ensaalwa ettima n'obutayagaliza bwe lyakwata omu, obukyayi bwe bwaddamu okuwulirwa nga buva ku nnimi z'abo baali beetolodde bonna. Amanya bampita Metani Kurabongo wano ku MR Live kwe nsinzidde, wadde ng'olwaleero ekyenjawulo ekiriwo kiri kimu nti ate ne Chronimark Kiyingi official ndi wakulabikirako. Sisobola kitwala for granted sebo. Nzani omanye awudda yayogera mu kakkamu kasote ka Ronnie Kiyingi official nga twongeramu ku energy. Abantu kibakumanyiddeko ekyo. So basebo ne banyabo tubaanirizaako nnyo abesaidi yaffe eri ku Ronnie Kiyingi official kati abeeri twamaze eddoba buuza. Baddemu babuuzeeko sebo. Sebo n'abaku Metanikira Bongo nabo tubabuuzaako mu live. Metanikira Bongo live. Kadde MR live nakwera. MR live. Kwetuli omusajja wange ono tubadde naye emyaka mingi nasemba okubeera awo twali omuceere kati gututte. Yo omusajja wange ali ati oyo yali omuceere. Kyeyakoze abakyala bange n'ekibiina ky'abakyala kinatandika bali 15. Karim yabawadde emmere. Karim oyo namulaba y'omu ku bantu ng'omanye omuntu gw'osinkana nga wakamala ng'olabeerawo nti muntu mulungi. Yasulwa kuba nti nze kufa abantu baffe ensonga zaffe ez'oluseke tannantereeza. Simanyi lwaki. Era Karim sebo njagala okugamba nti esaba yonna wangambira yangamba ali ku downtown ya mu kibuga Nabukeera wangambira nti jangu ku Nabukeera omuwoningirawo era lwe luba luntutte ate kye kiba kintutte ekirala. Karim oyo tannankolako bulungi ku luseke sinaba kukitegeera bulungi ate onzijano osanga ebintu abikozi ne mugambe naffe aboluseke atulowoozeeko osanga omwoyo gwabikoleramu n'ogwo tebinnakwatagana bulungi. Ffe tuliiko bya mwoyo atugjemu ebyo mwe tujja bbira bulungi. Badde nsaba omwami ono atuli mu makkati alekerawo okuseka alekerawo okusaagira mu bintu atunulire ddala ng'omutima gwe gufaanana. Tosekaaseka era siri mu kuseka njagala otunule ng'omutima gwo we gufaanana. Era ntunula ng'omutima gwange omutima gwange mulungi simu. Kigenda maaso mu ggwanga kubanga kati wano we tulaga ndaba nga bikambwemu. Kigenda maaso mu ggwanga. Sebo
ku ngeri gye bakutimbyemu amannyo n'amayembe ga sitaani saagala osekeseke. In fact mbadde nsaba mpumuze microphone eno wansi nsooke ngende nkaabemu nkomewo. Mulogo togenda oli Illuminati oyagaliza oyina amajimbi ku mutima. Bayuda tuyita nabo balala tuseka nabo olw'ekisa tugabana nabo tubamanyi otabagamba amanyago. Amanya agange Anatolius era sikyuka. Anatolius yakuba obuyimba buno naguza akagoye akakakolera Kambale ogenda kunyuma Kambale okamanyi nkamanyi alinwanyisa nekutukako emikono nga bamukubye omwana ono okamanyi nkamanyi esebo kakati esebo tusimbule esebo Tony Mark ensonga z'abakulu bano mbadde sinnakulaba ng'ozingira muze mbadde nzirimu era abantu abagobera Meeting Club Bongo Live sofa nakola video 3 baziyita nazeekuusa ku bukubagano buli wakati w'omukulu ono n'abantu be yakolanga nabe. Sijja kumentioninga muntu yenna linnya kubanga olutalo lw'abantu. Bwe twogera ku Double Kick, oyogera ku Yaledi, oyogere ku Ivan, oyogere ku Lutalo, oyogere ku Anatolius, Munnamasaka, n'ani awo omulala? Waliyo Trevor, waliyo bangi. Ronnie Mark omwami ono bwe yali ateyakkuta be yafuna yalabanga ate alina okulya n'ebyaba mulinaani. Sitera kukola programs bweziti n'ekyampaliriza muvubuka muto singa nabadde mukadde wandigambye nti oba ka myaka ya musumbuwa okweyagaliza wadde essuubi akyalina ddene olw'emyaka gy'emito yasalawo buli ekijja ku mmeeza akyeyagalize atandike n'okutuga byali akola nabo. Emboozi obadde ogigoberera? Ekisooka nze emboozi sigigoberedde nnyo yonna naye paati ezimu ez'omusajja oli nazirabako. Ono ye abadde ndoza tannaba kuvaayo nnyo okwogera ndoza yakolako sho naawe nayo nagirabako. Oli omuvubuka amadde simumanyi naye ono ye madde mumanyidde akabanga musajja wange. Ebyadde bimwogerwako so agamba nti bikyamu kuba simumanyi. Mumanyi nga blood tunyumya naye oli bw'aba yagambye yamumanyi ebigenzewa oyinza obutamuwakanya. Naye nze ate gwe mmanyi muntu mukakkamu, mmanyi musajja atalina buzibu, musajja mukakkamu. Lwakuba nti kyesaayagadde mu byonna okukisaaminga abayimbi bonna ab'amaanyi balina abantu bakoze nabo ku lusegere nga bakoze nabo emyaka. Ojja weegendereze. Wabeerayo omuntu ng'omu nga yaasuse enkolagana ye n'omuyimbi oyo eri close nnyo. Kabeere Chameleone, kabeere Bobi Wine, kabeere balinayo omuntu oyo ng'ali close ow'enkizo. Naye emyaka bwe gitambula oluusi abantu abamanyi okwawukana nabo. Nga bola Bobi Wine we yawukana ne Buchamani, Chameleone yawukana ne Chaga ne byekubamu n'obuyimba. Buzi wakayima. So tuzze tubiraba faade badde mu ndongo ebbanga nti bya bulijjo. Naye oluusi tubaite kituuka ku kino kyendaba leero ekyokutuuka ate n'owulira nti ate bali mu kwesojja babeerangira obulogo gwe yannemesa gwe yankola kino gwe yantuusa ku kiri. Tubadde tetunnaba kukiraba mu ndongo ebbanga lyetumazeemu. Ndowooza ku Anatolius kwensookedde okukiraba. Ogamba omuvubuka omuto bw'ati generation ye yagyetisse era ekitangaala kya sitaani kwe kikidde awuzeewuze emiti emirala gyonna. Twetondere mbadde nsaba nakuganya okuseka Anatolius ku ebintu bino buli bw'oseka ate onfaananira bulala. Tutandise. Omwami ono we bali mu kaweefube okulwanira emirimu yagenda ew'omuvubuka esibifo gwe yakyazizza nkuddiramu n'amugamba oyina muganda wo asobola okunkwatira mu manager ono. Bwe bagenda ew'omuvubuka muganda w'omuvubuka oli nkuddiramu ono omusajja Anatolius yayogera ekigambo nti ano kyogera naye munnange olw'obuvumu bwe nnina ku mutima nga we muli kankyogere. N'agamba ayagala manager Ivan era alina obukadde wabunda aba 40.
5. Sheke entarabuse emuva ku mutwe sakwogera nviiri. Entarabuse emuva ku mutwe agenda okukwata ku mutwe bw'ati nga teriiko. Oba ekigambo ekyo agamba Anatolius genda nkugobye toddange ewange. Ekyo kyali kimala Anatolius okwebuusa nti ekikola kyali musi kya bwa Katonda. Teyakoma okwo ng'akwata omuvubuka Kayondo. Akwata Kayondo amutwala mu basawo, batambula mu basawo 14. Abasawo bananga bamugamba ddaye owa mutabani w'omusajja yasibanga ekitambaala ku mutwe yalina eddagala erikuwonya. Anatolius asibala ddayo omulundi omulala yeetonde era asala olukujjukujju bamusonyiwe ayisewo ekiki ekyokutta. Omusajja agamba nti nze nakunaaba genda tuli batemu bikono. Anatolius obusungu bwatandikiraawo era omutwe gwatandikiraawo okwefukuta. Lumu baba bali Kawanda bavuga Anatolius asonga ku luguudo lwe baali bayita awo Kalutalo kati kalina okufiira akasajja. David Lutalo. Njogera akasajja bakayita kasajja. Anti ngamba batulaba bw'oyogamba Kalutalo bayinza obutategeera. Oyongerako nti yali ategeeza David Lutalo. David Lutalo. Naye mbadde njagala ng'ozese Kalutalo kuba kye baakozesa mu Jjogo omuyimbi w'eggwanga bamunafuyiza kaali kalina kufiira wa omuvubuka oli asiriikirira. Anatolius asensinga nti omuvubuka oli atidde. Anatolius agamba Brad ng'osirisa. Muloka bwe yapaaki omuvubuka agagwe nno ngenda kukuloopa. Anatolius bwasensinga nti omuvubuka agenda kumuloopa ng'agamba kale ojja kundoopa oli mu ntaana. Omuvubuka ku olwennyini obulamu bwe bwatandikira okwonooneka yali atudde ku TV alaba. Agenda okulaba mu TV muno ekisiikirize kimukongoola bwe kiti. Wamasinyaze gaali gagenzi Teyeeraba yali alaba bulungi. Naye eddogo eryo madde nkyaludde oddiwulira erireeta ekisajja mu TV. Eddogo liringira mu tekinologi. Omuvubuka asimatula omukono bw'ati akwate ku Qur'ani ayite Allah wa mutaasi. Ng'ali wala. Gamuggwamu yebaka weebasi. Anatolius ojja tunyonyola ku ddogo eryo eriringira mu tekinologi. Kaakati omuvubuka oyo eyo nabyo nanga wazaabyogera. Ye nga ye kubanga ekisooka ekikulaga nti ngenda kwogera ekigambo kino nti mufere. Ngenda kyogera bwentyo. Lwaki gamba nti mufere? Woogamba twagenda ffenna ewa muganda wo ansomera edduwa. Olwedde nze gw'ogamba nkwate $50,000 nziwe muganda wo nali sizikwatangako. $5 sente nnyingi. Yaziina mu mmotoka bwali $5. Nedda ngamba tuve mu byeddala. $5 sente nnyingi. Naye yaziina mu mmotoka. Saazi ngani ze nkugamba. Tugende. Oli kyayogera. Waliwo omuntu okwogera kyovulaba nkugamba nnyo nti oba ontunuzaamu kamera sooka ombuuze nalidde. Kwanja kujja njogere wano nga njogera njagala mmere. Kakati $50,000 Mark, $50,000 ekyo tokiyita kya muzannyo. Ozikwata nze nti nzitwalire Musamo. Nzitwalire simanyi sheke nzimuwe nga nange kennyini nali sizirina. Ekyo kimu. Ekirala nze omuvubuka oyo ye ogamba mbu sime tutuuka simanye Kawanda nga wobimenyemenye tutuuka e Kawanda sime ne mugamba wano Lutalo yalina ofiira accident. Nenjagala otunule osooka olowooze omuntu yenna gw'agamba ebigambo ebyo nze muganda wange Lutalo onfuna bulungi. Kati mba kumutta nga ye wayogera musime nali mugambye afiirawo na accident zinali ngenda kulya kwali oliira kwe nalindiira. Ekyo kimu. Ye we twabeera mu mbeera twabeerako mu mbeera embi ennyo. Kati lwaki onajja kubanga waba agamba nti yajja mu mbeera nnungi era omuvubuka oyo byayogera byonna obiraba bwe biti. Yalina backup ye emabega eyamuliko nga ye nga kubanga alina neyo yali agenze n'abaako gw'agamba Ivan yanyimye sente zange ngenda kumwabya. Oyo muvubuka sinaako bujulizi. Sikirina nze sinaako gwe tokiinaako bujulizi. Nenze kiinaako bujulizi kubanga gwe yakigamba ye yankubira. Yagamba ta? Yaŋŋamba
akavubuka kazze wano ne kagamba Ivan agenze ebweru nga tansasudde. Atansasudde musaala gwange kubanga yaŋŋamba nkole kino nyonoona erinnya lyono ono aveewo yalyoka agende. Ndowooza olaba. Yalyoka akole ki? Ono omuvubuka yalaga ate yali akolagana nnyo ne Ivan. Bulungi nnyo kyova olaba nti buli gundi gy'ayogera gwakola ki? Gwawaana. Kati nsobola okuba ebintu ebimu nali nasirika ng'omuntu okitegedde naye kino kyasusse okitegeera. Kakati nze olw'okusirika era ye Ivan n'oyo omuvubuka baali bati okusinziira kubanga omuvubuka oyo yatambula n'agenda we yagenda oli gwe yamugamba nti Ivan namukolera kino na kino na kino. Nga waali wa musawo muganda? Yagenda. Kati kitegeeza nze nga we najja ewuwo naye nga oli mukwano gwange naye nga labongo tamanyi nti oli mukwano gwange. Onfunye bulungi. Kati n'amugamba ensonga ezo. Kati ate oli ye n'amala n'ankubira n'aŋŋamba akasajja akaze wano okimanyi baakuseetinga nga oli yaŋŋamba baakuseetinga buseetinzi ne babaawukanya n'ani? Ne David Lutalo. Okitegedde? Ne mugamba nze eby'emirimu mbikola ki? Mbimanyi. Era nabeerangawo naye nga buli omu olaba lwaki ono. Naye ne beerabira nti omukisa tebaguloga. Teguzibirwa kkubo. Gwe n'onookola ebifaana bitya ne onooyogera ebigambo ebiringa ettabu omukisa gwange gusigala gwange. N'ogugwo gusigala guki? Kakati omuvubuka oyo nze byo nsirika. Naye lwakuba nti mu budde obwo nali soogera na muganda wange Lutalo. David Lutalo nali sikyayogera naye. Naye toyekozesa nnyo kya muganda wo. Abatulaba bayinza obutakitegeera ky'otegeeza. Nali sikyayogera ne David Lutalo mu budde obwo kubanga buli omu yali ki? Bibye. Naye omwami oli ono omuvubuka gye yagenda amubuuza wali omubanja Ivan yagamba omulimu ogwo gugusiza ssente mmeka ze mwakkaanya. Ompulira kuba kati ebyo ayogera bino byonna ali mu kugira naye byonna amanyi ebintu byengeri gyabitambuza amanyi gye kiggweera. Oli n'amugamba yali amugamba miliyoni mmeka? Mbu gisaali miliyoni 5 amwaka kadde katya akwawukanye gwe ne David Lutalo. Yes kubanga mbu oli kye yali akola ki? Kati wogenda n'otunuulira akakundi konna akaaliwo ketwalimu awo ffenna omuntu yali anjagalamu yali omu David Lutalo yekka kubanga yamanyi gye twava. Abalala baali bakuba buki? Era byajjanga si kye kino ekisoosi byajjanga ne bamugamba ebigambo nti Anatolius yakoze bwati ne bwati ne bwati. Kati nga tonnaba kugenda wala abantu balina ebibuuzo byabwe baate baagala emboozi egende wala nga tonnaba kuddamu bibuuzo byabwe. N'oyo naye abina lwakuba simanyi lwaki asirise. Ebimu ku bibuuzo bye babuuza kusinza musajja ebigambo byayogedde before nga temunatandika kutambula naye nga bwe yagenda nti mwatambulako naye mbasawo. Wali ogenzeeko mu musabo ne mukamaawo nga ye bwe yagenda nti mwasooka kutambula edda n'abikoowa ye mukamaawo n'akugamba nkooya abasawo. Nze saagala kuwaayiriza. Mukama wange twakira ku makya ne tugamba tuli ku Katonda. Bayibuli ne tuzigula era nga mmotoka ekola ki? Kakati oyo ye byayogera simanyi gyabikola ki? Simanyi gyabijja ye waba agamba nti twatambula. Onfunye bulungi sebo. Kati yava ku ky'omukamaawo koowa abasawo nga bwe yagamba nti ye yakoowa abasawo. Ono omuvubuka kyayogedda anti kati omuvubuka yamanyi gyabijja. Omuvubuka ono ye yamanyi gyajja ebiki? Ebigambo bye. Senior journalist olina ky'opiikinga mboozi eno? Nze kyembiri mu kupiikinga ono alabika tayagala naye tuzzaayo nnyo mu lugendo lwe naani ne David Lutalo. Naye ng'ate abatulaba abandiyagadde osooka okumanya enkolagana y'ono ne Lutalo. Ku byayogedde kyensobola otegeeramu nti ono ate kuba ye yali asinga obuganzi eri mukama waabwe David Lutalo. Tiimu yaabwe nnene nina bemmanyiko ne besimanyiiko
kati va ku baana abapya abaliwo bakula maani waliwo katono omu kubedda kuliko Kijambu kuba omulenzi wedda amwogerako nnyo ayogera ne ku Ivan yali manager David Tale yagenda obe Canada kati wedda basinga okwogerako naye olwedda era be baliwo ku ttiimu enkadde naye kati okusinziira ku bigambo bya Notorious kiringa ekiraga nti ono yali omuganzi mu bonna eri mukama waabwe kati ebintu ebimu oba olowooza biyinza okusoboka nti oyinza obbayinga emboozi y'ono bw'abanga eddala kituufu yali asinga okuba omuganzi eri mukama waabwe bwe kiri ssebo era si tekirimu na kubuusabuusa kubanga nze manager Roger Kijambu yatulekawokko n'agenda wa mu Cream kati wagenda mu Cream ne tusigalawo bameka Cream waluna mubiru ne tusigalawo babiri nze nani ne David Lutalo era twamuyita manager Roger Kijambu twamuyita koyesa Kijambu eja Roger bali twala okay Kijambu twamuyita ku Mozati ne tumubuuza batugambye ogenda kituufu ogenda n'agamba nedda sina gye nkola ki ngenda bwakyanga yakoze eki yagenze wa Cream ne tusigalawo bameka babiri ne tubeera mu kutoba okw'amaanyi ennyo mwalina nnyimba kyebyo ebiseera bwe twalina ennyimba nga olaba yamba masanyu mu bufumbo ezo mwalite munakuba kiravulavu ezo zaliweze kati olwo tumaze okukuba yamba tukubya masanyu mu bufumbo tukubya nyonyogera ku mutima zima penzi zilolana okitegeera style eyo nyimba ezo za dda kakati ne tusigalawo bameka babiri temina manager nga ffe twekolera emirimu gyaffe nga ffe kakati buli muntu eyajjanga abantu abasinga kino kankikolageko katono nti buli muntu eyabeeranga awali David mu biseera ebyo nga tasobola kubeera na David lwaki anti yamanyanga nti David talina maanyi buli omu yaddukanga era nekijambu okugenda era anoonya maki maanyi anoonya muyimbi alina ku maanyi weebale nnyo ne mugamba ffe amaanyi gaffe tugalina tulina okutoba tugazimbe era ne tugazimba onfuna bulungi kakati Kijambu wagenda tubeerawo tutoba mu kutoba mu bugubi okitegeera kati we tumaliriza tukola concert yali ya ngumba za mu bibaawo so albamu yaliko ngumba mu bibaawo kwaliko gunsitula twagikola ku Kotolio Park gunsitula ye kiravulavu tugikola wa ekola ki ekwata kati weekwata abantu ate batandika okujja bakomawo twagala kuba bajja bagamba bagala kuba manager wani twagala kukola nammwe njagala wali yasooka najjawo njagala mbeere manager David njagala mbeere manager wo tutuula wansi nga tuli bameka babiri twebuuza ani tumugamba omanyi nedda kati ffe tukole kasazi n'ennyimba ziyiseemu tusigale nga tukola emirimu gyaffe tuli bameka kati tukola album yawa gye tugenda ogijjukira bulungi tugiguza omukyala bamuyita Aisha omumanyi Aisha mumanyi yakolanga n'ebivu weebale nnyo Aisha kati wetukola mu budde obwo concert eyo David agenda ebweru Aisha aganolanga ki concert mbeerawo nga noonya Aisha maze nali simumanyi nali yali yankwasa omwami yali akola ku UBC bamuyita Denon oba mumanyi Denon ngamba Denon tetulanze buki bulungi ate tuteekemu okulanga Denon agamba naffe tulanga ne tumanyi lwaki ebintu biriwo ebityo onfuna bulungi njagala nkulage sagala nnyo concert eyo njijjukira abantu abamu bagijjukira bali bagiyita batampozi wajje tugenda kati okwantu okubajjukiza concert eyo yali ku lunaku lwe lumu n'ekivulu kya omusajja ono Kiweewa era naye ekivulu ku lunaku lwe lumu Kiweewa yali ku gundi Kiweewa yali ffe twali Kotolio Parking Kiweewa yali ku Little Flowers Kiweewa kwe yali concert ya Kotolio Parking egaana yasala yogera mazima ate yasala bubi yatusala mu kutusala
waliwo omuyimbi gwe sijja kwogera mannya wano yajja ambadde sleeveless n'agamba kasajja kabadde keepanka kati addemu akole ki yepanke addemu yeepanke ng'agamba David Lutalo sheekoze eki esaze ali muli olya musanyufu adigidda musaze ne nali ku mulyango banze nali nyimidde no ku mulyango nga nkute bwenti ku ttama n'engende wa David kuba kati kitegeeza yali muganda wange era muganda wange n'essaawa ya liiro mugamba muganda wange ambuuza muto wange tukoze tutya tuzaako ki ne mugamba tugenda kuba b'amaanyi gwe kyoba okola ki kyoba omanya tugenda kuba baki simba wakati bebasaba awo yatandika okugenderangamu simba wakati kubanga mbadde nnoonya wenkwatira Notorious ono yagendera mbasawo okitegedde kubanga muganda we ate kirabika David Lutalo naye yali yeesiga omusajja ono amubuuza kiki tuzaako kubanga olaba obuvumbu yamubuuzisa kiki tuzaako ng'alaba essuubi lyonna litadde mu muki oba nanoonya omusajja oli omuvubuka oli SB4 gwe yaleese wekikwataganya ne kino tugende maaso omwana Katonda ali atugoberera oba olina kyofunye tugende maaso Maaka olaba kakati wambuuza tuzaako ki muto wange mugamba tugenda kuba b'amaanyi naye oli omusajja yayogera yogambye yali muyimbi yali promoter aluwani yajjira mu sleeveless n'agamba yali muyimbi ngazze kusunga yali n'okuyimba yayimba n'okuyimba yakola ki ne yasanyuka nnyo era nze natandika otegeera nga bulijjo ebintu bino biriwo ebiti muna afiiriddwa gw'osanyuka okitegedde tutuuse ku kinyusi sheetandise gwe mwana Katonda otegere fitina eri mu ndongo kanisa okunyiigamu naawe kaakati muganda wange ambuuza muto wange tugenda tuzaako ki mugamba omanyi tugenda kuba olwo tuli bameka babiri kati mugamba tukole shows ebbali zikola onfuna bulungi shows ebbali zikola ki zikola bulungi kati shows ebbali we zikola obulungi tudde e Kampala tugenda okudda e Kampala nga wabaawo omwami ampita kati omwami owe yampita wano nga wakyaliwo ewaayi ogimanya awali Milano ampita ngamba Notorious badde nkwagalamu nangamba engeri sho gye yabasaze owulira engeri sho gye yabasaze nina omusajja omugagga agenda okubateeka mu ki sente okitegeera muganda wange mubuuza omusajja oyo olwo tuvuddeyo tukoze oluyimba lwe bayita sweet olumanyi kati oluyimba olwo tulupika naye nga mu mbeera tetuyina ki sente omusajja oyo mugamba muleete omusajja nsooka njogera naye mubuuza ku akawunti yo owezaako obukadde 2 nze mubuuza byange agamba ku akawunti yakuliko obukadde nyako obukadde nga 5 ogenda kumbuuza yaani omusajja oze ninga omutegedde musajja teyayitava mu bende eyo gwe bayitanga Munamasaka oyo Munamasaka sooka omuleke ono mulala eyasooka olwo tuyingidde 2 olwo tuyingira 2014 awo n'olina David yes naye Ronnie Waze twavudde ku mulamwa tuze mu lugendo lwa Notorious ne David tetuli ku mulamwa abadde atutwala we yawogeje njagala olabe tuli ku mulamwa nnyo enkola we zaava nkulage kati Derrick nyambo ddeyo ku alimba yugo manager Derrick kati MP Oron sajja wange nno kati oyo gwe nali era omubuuza era gwe nabuuza ebibuuzo ebyo yali azze yajja ko managing enjijukidde okitegedde era we yajja ebintu ne bikyuka ye yatereza ebintu yes kubanga temwagendako wano tumutumiddeko nnyo by the way musajja honorable Derrick Oron sebo tukutumira musajja wange nnyo vambi bintu ebyo tuli mu ango ndala gye Notorious shawe yabasala
ekibuzo kiri kyowa David kye yakubuuza kyali kiraga nti amaanyi gaali gamuwedde ng'essuubi lyonna aliina mu ggwe. Anti omuntu okubuuza obeera ne mukyala wo mu nju obwavu oba nomufuna obuzibu bwonna either gw'obuuza omukyala tuzaako ki oba omukyala okubuuza mwami tukola ki kati oli muganda nga yambuuza muto wange tuzaako ki ku sho sheeganye esaze okitegeera. So kati zo ndowooza briefly gyolina tuyisaamu olaze eyo n'emyaka muwadde mukola ne David ow'emyaka wagibala emyaka gyalinga 12 myaka 12 nga gwe vice we gwe ku lusegere lwe. Yes. Kati kyembadde njagala okujja kiri kye namubuuzizza nti kirabika ono ye yali asinga obuganzi kyekyo kyembadde nzijjako mu ttiimu yaabwe kate mbadde sikimanyi nti Kijjambu yavaawokko ate nkitegedde kati Kijjambu yavaawo nti mbadde manyi simendi yali avudde nawokko kuba mu mboozi omusajja wali jjadda gyanyumya wedda ayogera ku ono n'ayogera ku Kijjambu n'ayogera ku manager Ivan basatu ne David Lutalo bana. Kakati ze mbadde njagala nkulage awo buli muntu eyajjanga era nga we tuba tumusiimye twamusiimanga bameka inze nani ne David Lutalo tuba tetumusiimye era bameka babiri nti naye olaba nti kale kino tukole ne bwe tuti naye ono ayinza otukola ki otuza down so kolete ebibuuzo byaffe Ronnie Mark katini gwe tolowooza saagala Anatolia Sona akubikke bwongo ndabye otandise okuba ate ku sayidi kye saagala amadde byayogera bisinga miconnectinga nabyo ebimu. Gwe tolowooza nti obuganzo obwo ba Ivan baani abalala bwe bayingirawo Anatolia Sona yafuna obujja kisoboka nti wabanga Ivan ayingidde in the picture baali babiri luli jukira kati ate n'alaga nti ono gwa yesiga nnyo oba gwe musajja wo ku lusegere Ivan gwawuliza gwawadde n'obwa manager yakwata ne ssente kwanza jukira biseera nga David Lutalo aba akuwadde ekivulu nga Ivan ono yasalawo wajje oba okitegeka oba gwe tugenda kikuwa nga yabinsinga yabisalawo kati oba mpozi nga omukulu wazimbira mu katima saazimba mutima nkali njagala nkulage lwaki saazimba mutima oba lwaki siina buzibu ku muntu omuntu wabanga ayogera ebintu asooka kusengejja biki byagenda okwogera kakati Ivan abeerawo byankugamba ebya Derek nga Ivan taliiwo Ivan nga makanika wa motoka ku toto ebbakuli naye nga kyali wange awo toto yeriko manager wa Yaredi ate yo yebukesa eno ya wano bakuli kubanga bakuli we twabeeranga kati Ivan nga kyali wange onfuna bulungi nga si kyali wa David Lutalo nga kyali wange kati Derek wagenda kuba Derek agenda tuyingira 2010 n'emeka 15 Ivan twatutambulanga naye nga kyali wange nga tutambula naye nga si kyali wa David Lutalo oba kyaliwo. Yes kakati Derek wagenda ngamba